Bwotambula mu Kampala olaba ebizimbe bitutunuse ng'obutiko neweebuuza nti oba kiriwa ekisinga obuwanvu n'obulwa n'ekyokuddamu. Bwetutuukiridde abakugu mu by'ebizimbe bayite architects batukoledde olukalala lw'ebizimbe nga bwe bisingana mu buwanvu era ne batuwa n'ebyo ebikyali mu kuzimbibwa n'ebirala ebikyali mu bubage. Ku lukalala luno ekizimbe ekyasinze obuwanvu essaawa ya leero mu Uganda ye Pearl of Africa Hotel Kampala. Mu kiseera kino kye kikyasinze obuwanvu n'emyaliriro 24. Kino kisangibwa Nakasero nga kyaggulwawo mu mwaka gwa 2017. Ekizimbe kino kitumbira okutuuka mu meters 1,240 oba fuuti emitwalo 9,470 ky'oyinza okuyita above sea level. Uganda Revenue Authority Tower ekwata ekifo kya kubiri n'emyaliriro 22 nga kyaggulwawo mu mwaka gwa 2019. Kino tekyewuunyisa nnyo kubanga kyazimbibwa ekitongole ekivunaanyizibwa ku nkuŋŋaanya y'emisolo gyonna mu Uganda. Muno mukolerwamu abakozi 1,700 nga kuliko parking ya mmotoka 1,700 nga ku zino 360 zisimba wansi mu kizimbe ky'oyinza okuyita basement. Ekizimbe kino kyazimbibwa ku bukadde bwa $38 nga mu za Uganda bwe buwumbi 139. Workers House ekwata kifo kya kusatu mu bizimbe bisinga obuwanvu mu Uganda n'emyaliriro 20. Kino kyaggulwawo mu gwa 2001 nga kye kitebe kya National Social Security Fund ekivunaanyizibwa ku nsimbi z'abakozi. Crested Tower empanvu ekwata ekifo kyakuna mu bizimbe ebisinga obuwanvu mu ggwanga n'emyaliriro 20 kyaggulwawo mu mwaka gwa 1970 nga kampuni ya National Housing and Construction Company Limited be bannyini kyo. Mapera House ekwata ekifo kya kutaano mu bizimbe ebisinga obuwanvu mu ggwanga n'emyaliriro 19. Kino kyaggulwawo omwaka gwa 2012. Kino nno kye kitebe ekikulu ekya Centenary Bank, banka ey'okubiri mu zisinga obunene ey'abannansi ky'oyinza okuyita second largest indigenous commercial bank in Uganda. Uganda House ekwata kifo kya 6 mu bizimbe ebisinga obuwanvu mu ggwanga n'emyaliriro 16 nga kyaggulwawo mu mwaka gwa 2008. Kino kiddukanyizibwa Milton Obote Foundation era nga kye kitebe kya Uganda People's Congress UPC ekimu ku bibiina ebikyasinze obukadde mu ggwanga Uganda. Cham Towers ekwata ekifo kya 7 mu bizimbe ebisinga obuwanvu mu ggwanga n'emyaliriro 16 nga kyaggulwawo mu mwaka gwa 1979 ng'abangi bakimanyi oba mu myaka gy'edda nga kyamanyibwa Uganda Commercial Bank oba UCB Tower. Kino kyazimbibwa Abayisirayiri okusinga era nga kirowoozebwa nti kye kizimbe ekyasinze obugumu mu ggwanga Uganda. UCB House nga bwe kyali kiyitibwa kyatundibwa era ne kiggulwa Mongol Karim Hillage olwo ne kikyusibwa erinnya okutuumibwa Cham Towers. Janani Lumu Church House ekwata kifo kya 8 mu bizimbe ebisinga obuwanvu mu ggwanga n'emyaliriro 15. Kino kyaggulwawo mu mwaka gwa 2018. Ekizimbe kino yadde nga kyali kibaliriddwa okumalawo obuwumbi 4 n'obukadde 750 okulwawo okukimaliriza kyawaliriza abakizimba okuduumula ensimbi olw'enkyukakyuka mu nsereba y'ensimbi ya Uganda. Kizimbe kya Church of Uganda nga kyamala emyaka 7 nga kizimbibwa. Equity Bank Uganda yateekamu ensimbi ebitundu 7 ku buli 100 mu buufu bwa mortgage. Kampala Sheraton Hotel eno nno we nakulira nga mmanyi yeesinga obuwanvu mu Uganda kyokka kati ekwata ekifo kya 9 mu bizimbe ebisinga obuwanvu mu ggwanga n'emyaliriro 14. Kyaggulwawo mu mwaka gwa 1965 kyokka we baakigulirawo kyali kimanyiddwa nga Apollo Hotel. Ekizimbe kino kizze kikyusakyusa amannya emirundi egiwerako okutuuka ku Kampala Sheraton Hotel. Mu kifo kye-10 mulimu Diamond Trust Building mu bizimbe ebisinga obuwanvu mu Uganda n'emyaliriro 14. Kino kyaggulwawo mu mwaka gwa 1970 era nga kye kitebe ekikulu ekya Diamond Trust Bank Uganda. Kyokka bino byakumenyebwawo mu bifo bye bujja anti waliwo ebikyazimbibwa bye tusuubira okukyusa mu bifo bino nga bye bisingana mu buwanvu nga mu bizimbe bikyazimbibwa bye tutunuulidde okubeera nti oboolyawo birinakwata ekifo ekyokumwanjo mwe muli Kampala Intercontinental Hotel eno ng'egenda kuba ya myaliriro 34. Kino bangi bakiyita Kingdom Hotel Kampala nga kyakubeerako room 250 ne parking space ya mmotoka 1,500. Kwazimbibwako conference center etuuza abantu 3,000. Kino bwe kinaamalirizibwa kijja kubanga kye kisinga obuwanvu mu ggwanga olwo ate ne kiddirirwa ekizimbe ekikyazimbibwa era ekya Pension Tower kubanga kino kya myaliriro 32. Era abakugu banokodde Movement House eneeba oboolyawo ey'okusatu n'emyaliriro 27 singa eneeba ewedde kuzimbibwa. Kyokka ne bino si bye byenkomeredde kubanga ate ebikyali mu bubage nabyo biwanvu bya nsusso yadde nga tebinatandikibwako kuzimbibwa kyokka pulaani z'ebizimbe zino ziraga nti bijja
bijja kuba nga bisingira ddala ebiriwo oba oliawo n'ebikyazimbibwa. Mu pulaani ze tulabyeko mwe muli eya Kampala Tower ejja okutumbira mu fuuti 980 n'emyaliriro 60, ate endala etwewuunyisizza ye ya Haruna Complex ejja okubaako fuuti 699 n'emyaliriro 40. Kino nno kiraga nti Uganda egenda ekula mu ngeri gy'ezimbamu ebizimbe n'enteekerateekera y'ekibuga egenda ekyuka okudda ku ntikko.